Mujamba bulire byembadde nsirikidde aga Katonda mujamba bulire byembadde nsirikidde muje naye ekintu kiri kimu yebona lebo mpulira essanyu tusanyusa okubalaba Bakaluba Mukasa ge manya gange nva mu luka guno ogwa Gulu Ward Hamu Mukasa Village njagala okubeebaza nali wa movement n'endaba omusana olwaleero ndi wa People Power akabonero manvuuli mbasaba nesimbyewo ku bwa chairman bwa LC5 obwa district ye Mukono obwa parliament Mbukoze kakati njagala genda mu ntebe ye LC5 tuzimbe ekitebe kyaffe kya district tukimalirize amakuba amabi tugakole amasomero tugalongoose we tunaviira mu covid abaana ababadde batabasoma mu Mukono tubateerewo okusoma okw'obwereere n'ezibasale ab'obutale tusobole okubayamba tusobole okukulaakulanya Mukono ndi muzeeyi wa kaasi njaka tiya gaasi muliddeko nange ne mulaba n'omubaka Betty Nambooze ate mumanyi olutalo lwe twalina nze ne Betty Nambooze olumbe twalwabya era kati tussa mu kimu era tukolagana n'ebigambo ebyo mbindeese wano kuyita mukama wange Honorable Dr. Betty Nambooze ababuuzeeko era mukubireko mu ngalo omulema yamanya bwakola ki obusajja bwantemula ebukutula omugongo twabulaba naye Mukama Katonda nanyamba nyenze nsimba mpola akaggo wiruceya kati okusinga ntuulamu ntuule kubanga mugongo wano waliwo ebyoma ze bayita implants 3 banange nga bwentuula mbeera mulimi bungi naye genda kubabuulira omusajja omusajja oyo baali bamuyita Samusoni Katonda yagala Samusoni n'amuwa amagezi n'amuwa n'amaanyi mangi Samusoni yakwatanga empologoma n'agiyuzaamu Samusoni n'alwanagana n'abalala ba Isirayiri bangi n'abawangula naye lwali lumu n'agenda afuna akakyala ako nga ka mwoyo mutono
nekagenda kamulyamu oluki buli lunaku kamubuuzanga Samusoni ow'omukwano amaanyi go gakuli luddawa paka bwe yakabuulira nti amaanyi gandi mu nviiri akakazi ako kalaba Samusoni yeebase ne kamukolokotako enviiri bwe kamala omukolokotako enviiri bakuula amagumba gange 3 wano amagumba ameka namanya ku mmande nga bajja buli wamu nsonga busonze naye sibagambye nti ndi mugumu nnyo omwana Bobi Wine yanfudde wa bigere teyandabyewo omanye nange yampa obuyinza mu byokulonda bino ne mu kukulembera disitulikiti ey'Ebuyikwe, disitulikiti ey'Ekayunga, disitulikiti ey'Abuvuma nene ya Mukono se bayita East Buganda. Omukulu yagambye Bobi Wine ezo gavana waayo ye Namboozi. Kati pulezidenti waffe bwe yagamba nti nja kujja e Mukono naabule ne manya ajja kubaayo ebizibu nange kwe kudda ku Bakaluba ono mugezese ndabire ddala oba yakyuka neneefuula amuwa ebirungi neefuula amuwa ebiki nemugamba manyi Bakaluba nkwesize gwejja ogenda wali enakasajja oyaniriza omukulembeze era gwe Bakaluba nenkuba maapu nemugamba ojja kumukulembera bwoti omwetolooze nze paka wona okomawo e Mukono ojja okunsanga Bakaluba yasula yeebaza Katonda nga Katonda mulungi Namboozi ampadde obukulu nga tamanyi nti muteze ka test nze nalindira wali mu kalagi naye kangabuulire musaba aba muvumenti abanyiize naye abakuŋŋaanye bulungi abaleete wa Bakaluba tuleke kuleka musajja kibooko faya owawembule okwata mu disitulikiti yaffe ajjatu ekyemba okubanda nga babasajja babi mbadde ekyabaliiramu Bakaluba yatambula ne Bobi Wine n'amwetolooza nze nakoma nakifuma n'enkoma eno nga waliyo ebyokutegeka ennyo ne bayakuba tiyagasi tukoola eggulo negamba Bakaluba nti nabadde nkukema naye ekigezo kiyise ekikoze eki ate kakinawadde obuvunanyizibwa obulala Bakaluba avunaanyizibwa mu kugenda mu NRM akomyewo abantu baffe abagenda eyo abagambe tugenda baaniriza tugenda bakola ki muvumenti baasi buli omu ajja afiiramu ku siteegi ye Bakaluba ono siteegi ya Bobi Wine mwe yafiiriddemu nze nanyiiga na Besigye nafuluma muvumenti ne Besigye mu 2001 n'abalala bagenze bakyuka nga baddukayo okusinziira ku bikolobero Museveni byajjakolaki kakati gwaliwo ne Nasuuti newagira NRM olaba Bakaluba eyamala mu palamenti ebisanja 2 akugamba njivuddemu bwokyakola